Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssenkulu w'ekibiina ki NUP asinzidde ku kitebe ky'ekibiina e Kamwokya n'akunga abakulembeze bonna abalina abantu abaawambibwa okutandika okwekalakasa mu mirembe okusobola okufuna obwenkanya. Ono okwogera bino abadde asisinkanya ab'enganda z'abantu abaawambibwa ababadde bazze okwongera okubanja abantu baabwe. Njagala obbakunga mwena bassebo ne bannyabo gwe bawambako abantu be gwe bawambako buli omu muli baddembe ogenda okwekalakasa wonna we muli buli mukulembeze wooli oba oli wa nnono oba oli wa ddiini oba oli wa byabufuzi kunga abantu bekalakase mu ddembe nga babanja abantu baabwe. Kyagulanyi akandudde eddoboozi ku nsonga eno n'alaga bwe balina okukwata ye ng'omuntu so si abantu abalala olw'okwambala obukoofiira n'okutimba ebifaananyi bye. Bawamba kuba baali bambadde akakoofiira ng'akange. Ekyewuunyisa abatiitiiza abo mbasoomozeza emirundi mingi ne bagamba bamu abawamba ku lwange lwaki nange temujja ne munkwata ne muntwala mu kkooti bwe mba nga nyina omusango gubanga okumpagira musango lwaki nange temujja ne munkwata ne muntwala mu kkooti bwe kubanga okwambala enkoofiira musango. So tuli wano olwaleero bassebo ne bannyabo nga tubanja abantu baffe kubanga tubaagala. Ab'enganda z'abantu abaawambibwa boozezza ku mmunye nga balojja embeera mwe bayita. Bano bagamba nti kati batambulira mu kutiisibwatiisibwa nga balagirwa obutabaako kye boogera ku nsonga z'abantu baabwe. Bagamba waakiri baweebwa amagumba g'abantu baabwe bwe babeera nga baafa. Mu safe house kati ono muganda we yali alwanirira onaaveeyo n'agenda mu safe house naye we yavaayo bw'ati teyanyegako nti oba mulamu kino na kino wabula teyansiibula nako kuba nali mu kisenge. Yakeera ng'akwata bbaga ye n'ansawo ng'addayo Masaka teyansiibula. Njagala bba wange oba mufu oba mulamu mpa amagumba ge abaana bange bagalabeko okusinga okubambuza nga bambuza dadi mulaga bifaananyi. Abamu bagamba dadi yagenda safaari nga takomawo ne bagamba ajja kudda abamu ntya n'obbagamba kuba abamu bato. Baffe njagala obbategeeza nti ekiri mu Busiro North mu njogere nyangu bagamba nti kifumba mutuku kubanga abantu bakwatibwa buli olukya enkya n'eggulo ng'abantu bakwatibwa nga babuzibwawo nga batwalibwa oluusi misana oluusi kiro era ate nga tebamanyiddwako mayitire nti oba bano bali wano. Ekisinga okwewuunyisa n'abamu battibwa. Kyagulanyi asinzidde wano n'asaba abakulembeze b'eddiini ab'ennono wamu ne bannamawulire okwogerako eri eggwanga ku nsonga egenda mu maaso ate ng'era mu ngeri y'emu ono akombye ne kwerima ku nsonga y'okusima omudumu gw'amafuta wano mu ggwanga. Nnyo kumwe mukozesebwa okukyusa olulimi mukozesebwa okudayivatinga okujja abantu ku mulamwa. Abantu bangi wano bamaze emyaka nga bamumiisinga bawambibwa naye osanga munnamawulire nga munaku interviewing nga agezaako bifuula eby'olusaagiriro naawe kigenda kutuuka. Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NUP David Louis Lubongoya yennyamidde olw'abantu abazzemu okuwambibwa mu drone ng'ayogedde ne ku Education Fund gye bagenda okutongoza ng'ekibiina okusobola okuyamba ku baana nga bazadde baabwe baawambibwa. Mu nnaku ntono tujja kuba tulonkinga Education Fund yaffe okuyambako ku bantu bano naye nga tetunagilonkinga twagala kusaba abali eyo mwenna bw'obanga olumirirwa bano abantu osobola okujja n'oyambako muveeyo mutuukirire ofiisi zaffe. Bannakibiina kya NUP abalala nabo baliko bye boogedde. Twagala okunga bannayuganda mwenna okubanga twenyigira mu mbeera eno okubanga tubanja abantu baffe. Mulabye abaana abato bazadde baabwe babatwala bababuzaawo abamu tetumanyi gye bali tunaasirika tunaakomyawa. Eyo twogera amazima tuwabule eggwanga kubanga ogwe mulimu gwaffe. Nkubiriza abasumba kubiriza bannaddiini tuveeyo tuyimirire ku lw'abantu twogere amazima ekigambo nga tukiyisa wakati. Kabagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.